tugirabye tenaba kuggwa bitukira ku ssaawa emu ejja kuba etunula ng'omukazi omuzungu ng'ewedde. Acidic vocals agenda kuyimbira ku stage ekyo nkiddamu esinga okubeera ey'ebbeeyi kubanga Phenon Records tulina ebintu bye twagala biveewo eri abantu abalowooza nti omuntu tosobola kujja mu kaseera katono n'obeera w'amaanyi. Era y'ensonga lwaki njagala bapromota bato bange ne bakulu bange abamu bakiyige tuleme kubeera awo nga buli kaseera tulowooleza mu bayimbi abanene n'abatono nabo baaliko abatono naye ate abatono basobola okubeera abanene mu kadde akatono. Era Acidic Vocals agenda kuteekawo likodi ye. Eno konsati y'Abannayuganda bonna naddala abasoga bakwano b'abasoga. Era ab'omu East essaawa zino omupiira guli mu ngalo zammwe. Abalala bonna babikoze n'essaawa zino kati abasoga be bali ku mimwa gy'abantu. Lwa nsonga emu Acidic Vocals ayingidde ekibuga ate mu kifo ekinene agenda kukyabuluzaamu lunaku lwa nkyanga 3. Ebigambo bitono nnyo. Tebo tusigazaawo tebo ziri 3 zokka. Emu ntegeddeko baliyeko amaze okugitwala endala omusajja bamuyita Bigirwa naye amaze okugitwala mu bufunze tusigazaawo tebo emu naye nga tiketi zesinga zigenda kubeera ku mulyango. Ab'ebusoga mujja zisanga ku radio Busoga 1 ne ku Baba radio naye zisinga mujja zisanga wano ku mulyango. Emitwalo 2 okuyingira fe ab'essente ntono emitwalo 2 abanene babbajjo ba mitwalo 5. Tebo za mitwalo 2 abantu 6 naye ng'enteekateeka egenda kubeera malidaadi. Gowe fujjo togeza n'ozungira mu konsati ya Acidic kubanga security egenda kubeerawo tight. Abawuba security abo be bakutte mu security omanyi abamu baali babbi ne babivaamu ne bawummula kati bamanyi buli mubbi. Kaakati toleete fujjo lyo wano. Abawuba security weebali security ya police etuwadde obukuumi 100 ku kinnaakyo. Ndowooza mukiraba Kyabazinga yakoonyeemu n'agamba omwana wange ali Buganda alina okuvaayo n'obuwanguzi. Kati abo abawoza Acidic Vocal ne naani bagenda kukyewuunya olunaku olw'enkya. Ebigambo ndowooza mbyogedde enteekateeka zonna ziwedde. Emiryango gigenda kuggulwawo ssaawa 10 enkya ssaawa 6 tukyako tumaze okuggulawo. Abayimbi ab'e Uganda mugenda kubalaba bonna Abaganda mu mawanga gonna bagenda muwerekera naye nga omukolo gugenda kwetikkibwa nnyo abaana b'e Busoga nga bwe mubamanyi. Ndowooza nannyini mukolo omugole omwana omuto essaawa zino y'omu ku basinga okutwendinga mu Uganda. Bamuyita Acidic Vocals okuva eri e Busoga. Kkiriza obagaana twebaza nnyo ba tiktokers omulimu gwe mukoze mwenna tetusobola kubasasula. Ba tiktoker mwenna aba Facebook mwenna mukoze omulimu gw'amaanyi. Promota n'abateekayo ekintu mmwe kasita mu kigaana tuba tutawanidde bwereere. Era nga tumaze nja kusaba Acidic Vocals abakolereyo kapate bali ku Climax mulye munywe kubanga mmwe muwadde amaanyi ogenda okulaba abaana abasoga batali basoga bonna bapostinga Acidic Vocals. Bonna bakoze zi challenge mwebale nnyo tetusobola kubasasula naye Mukama buli muntu amuwe kyasinga okwagala. Ate abasoga ku luno ate mutaddemu akajanja ekintu mukiwanise kubanga luli twali tulowooza nti Wizo be yawummula tetuzzeewo mulala naye nkulayirira tufunyeewo Acidic Vocals. Acidic Vocals ayinza obutenkana oli kuba n'oli alina ebibye n'essaawa zino akikubye okuva mu East n'akiteeka ku ddala ly'ensi yonna. Omusajja oyo asaanamu obugalo bw'amaanyi. Kale nannyini mukolo katumuwe awunzike ate tugende mu nteekateeka endala. Ebintu mugende mu bimansi omutimbagano tugukoleko effujjo. Eyataddeyo ekivulo olwaleero naye njagala mumuwagire ne Mudula naye gy'ali. Mudula njagala naye mumuwagire. Tugende mpola mpola no music industry abantu bonna balina abawagizi baabwe. Omuntu agenda okuva abaka nga amanyi gy'alaga ne Mudula naye gy'ali. Era tewaliwo mpalana tetumuwalana katusubye naye tatuwalana. Mwebale nnyo kaakati omukulu alo ali mu byuma muwagizi wa Mudula
ali mu byuma ogenda kunoonya ajja okusasula kale MC omuntu kutwale kale byebyo gwe wonna wenna ali awo ng'ogamba nti ngenda kikola nti olunaku olw'enkya tugenda beerawo wano eno kuyingirawo ga emitwalo 5 n'obukadde 2 gyawo bere ng'otwegattako ate tugenda beera live ku Sanyuka TV live oba otandika paka gye tunaakoma yonna imikande sigemanya gange okuva Uncut Kalakata ngenda kuba n'omuyimbi abeere ng'atubuulira yeeteeseteesa atya ku lunaku olw'enkya azze atugamba bulijjo ku Sanyuka negye twabadde naye ku Sanyuka tulya naye tunywa naye kitegeeza Sanyuka yakitaddemu nnyo amaanyi so Acidic Vocals abantu bakakase weeteeseteesa otya abantu bamanne mumanne bana mukuba mutya muli bulungi nze ndi proud okuba omusogera ndogera ni bwemba ndi mu Kampala buli wentuuka bambuuza agwe buli kimu tokitya kikole ne bwetuma babaka bavume kale ne bwekuwa ebirabo bigobe naye luliba olwo naawe muli bulungi nze ndi kunze Acidic Vocals eri abali kubuuzanga agagegene mbande takakaire mutwahir nagangegene Acidic Vocals mwebala ino kundagamu kwano I appreciate thank you so much nja kwebaza buli muntu asobole okuva yaviire yatuuka waneno thank you so much nja kwebaza mwena abaidye abana mawulire mwena abaliwo nja kwebaza mukwano gwange okuva ku Sanyuka TV okyali wange yansuubiza okundo kyayo yansuubiza okundo kyayo akali kunkolako ngenda kwebaza mwenna bannanga banjagadde abali e Kampala mwanyandiza nenzija wano nenfuuka owakabi mwafula owakabi to be honest thank you so much enkyangenda bebaza mwenna kati nze muyimbi agenda okusooka okukola show nga bagiyita ndi Musoga ate mubeeremu amawanga gonna musegeera amawanga gonna nga yes to be honest njagadde Uganda yonna mwenna munjagadde si bwe kiri wali ababuuza ne bagamba naye Acidic lwaki wagiyita ndi Musoga ate n'ogiteeka Kampala nze Acidic Vocals n'oluyimba baluyita ndi Musoga si bwe kiri oluyimba olusinga yes nja ddwogera olusoga no problem just njala making kino clear ostegedde no problem nja byogera kati unayimba oluyimba lwa ndi Musoga to be honest lwatunda Uganda yonna so kati wakola show bagiyita ndi Musoga concert I have that song and I'm proud to be Musoga. Mwana abali proud, no problem. Buli ayina Musoga, oli mukwano gwa Musoga, oli sali wa Musoga, tuna tujja kuona radio wano. Oba oli Muganda, oba oli Muteesa, oba oli Muzi, tujja wano. Kasitoda wano ojja kuba ngoye twa Musoga. Tuna tiwe kiri. Yes. Anga mwebale kuidanza. Nenda kubidukiza obidukiza nti ennaku d'omwezi tidukadiranga. Tukabako ko betu radio ku Friday. Okuyingira emitwalo 2 donka, VIP emitwalo 5, ate tebo yabukaire 2 bonka. Mwena abasobole okungula ku tebo mbeyanza ino era tuli kusuubira okuba ni mama ayitwala kaddaga ng'omugenyi omukulu olwaido wano abembi banja abamperekeireko betujja okuba nabo olwaido waneeno era mbasuubira olwaido tujja kuba ni performance edisinga munsi mona tujja kuba olwaido wano niza Acidic Vocals kubako byajja okwembera ku stage esinga okuba ey'ebbeeyi okitegeera mwena ababoda mbebaza mwebale kuba omwana wa skate oli wakabi olinako okoze n'atyamu but kasita oli mulamu ssaawa dino nze nzira bingi byakwogera bajasi nebaza mwebaza abasobola okugula ticket thank you so much abali kusuubira okwidda olwaido I'll be waiting for you mwebale buli alina mutima gwogera Acidic Vocals thank you so much mwena abanenze that love gye mundaganga ndiriyo thank you so much I appreciate media houses dona I thank you so much. Bimunkolere bino binansiima. Media houses dona mumbeereirewo ino since the one. Ate nebaza ba blogger mwena mubeirewo. Mwena ate n'abandi nga mwena just mekutudde mweda TikTok mwanduwirawo mubiri mwafa mutino Acidic tasobya. Bingi ebindogeirwa but you've been there for me. Thank you so much. I appreciate. Nyakwebaza Abitex webale kumbona musoboze tata thank you so much webale wanda ba musoboze ngamba Acidic Vocals ye muyimbi gwengero tegeka webale nnyo webale ddala era nkusuubiza enkya tujja bikola nisho ndala tujja kweyongera zikola kwana bagenda kujjula abamu bangambye
tugera kuyimba sets nga 2 tuyimbire abasooka bafulumemu ku ssaawa nga 10 abamu bayingire tubeeremu nabo paka kiro kuba bangi si bwe kiri muli bangi to be honest nenga mukeere nkya ku makya tukwate obudde ffenna nebaza media house kino kiddamu bannange mumbeereddewo media house zizo nambeebaza mwebale nnyo mwebalidde ddala abantu b'e Kampala mwebale kunjagala mwe abankumye paka waneeno bana abasoga ilo tya kwebaza abantu b'e Kampala bankumye n'ab'e Kampala bajja kwebaza abasoga mwebale kunkuza mwebale kunzaala tindi bwe kiri mwenawe n'abaidye mbeebaza mwebale kwidda mwebale ino mwebale liyala nebaza ni management yange Mama Baba Entertainment. Thank you so much for loving me and doing everything for me. Yes. Nebaza team yange bajeta Lyrical Boy Nation. Hello bien, thank you so much. Nebaza baba chabazinga webale kundikiririza mu baba fumvu wabokedege bufe abana bawona oluntu webale ino webale idala nebaza buli musoga ya vile idaya agula table. Thank you so much. Abasoga banja baguze table Kalidi Awicho nile kona leba Ivani agula table lero oweshitibwa Uthman aguze table ninji. Thank you so much buli mwa ali aguze table banji bane tisobola kwamena mwena but I appreciate it. Nina isanu linji nze tibanga kuntina ogeranga nditi musanu fentu nirido bachinkobye ku TV but just lwamukwano gwe mundaga I really appreciate it. Tujja kukona mu stamp lunaku lwaido ojja okukigala ositegeera nenga buli omujali keera ino kumacha kuncho very early in the morning keera waide waneno kuloga kukite opo ositegeera okuyingira mitwalo 2 donka ate VIP mitwalo 5 tebo yabukeere bubiri gwonka tindi kubwe kiri ebigambo nzira bibitiri vino lero ensoso kuba kuna ebigambo ebingi tebo kiri wamba waide wotero kunjaza yeah. Amen. Bubufunze bamuganya okwogera ennyaso olwokubanga atereeza eddoboozi teri kivulu kyala lunaku lwanki okujjako wa teri kivulu kyala lunaku lwanki okujjako wa omwana ndi musoga okuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 n'obukadde 2 tebo mujje mubeerebu ate nga tugere balle. I forgot to tell you one thing. Nga maze okwemba wano mu ndi musoga concert nja kuwumula mwe w'ekinamba za kivulu kindi kyenja kwemba wantu wona nja mulamu ku w'ekinamba memale tutandikira awo kitegeera tudda kufunanga extras tudda kudiranga but after here there is no more any show that I'm going to perform ku weekend over next week I'll be home yeah. Asoga balina amaanyi ne Miss Uganda mmanyi nti musoga ne yamudira mmanyi nti musoga ne Acidic Vocals musoga aye bana abasoga imwe timuko bwako kale ndowooza twagagalawo press conference yaffe olunaku olwaleero tulaga amaanyi olunaku orange tulaga amaanyi mangi nnyo emiryango gigulawo ku ssaawa meka wangi ssaawa 6 tugenda mbeerawo waneeno tukikube mpaka kuwulirawo bwe tugenda kukeesa kyekivulegera osobola mu Kampala kikeese weguli. Come be here or be nowhere. Imi Candice, gemanya gange, okuva ku Sanyuka TV, Uncut Kalakata, uncensored, unfiltered, and unapologetic. Mubere bulungi. Alright, gwatala ku Baba TV no munange ate gwatala ku Baba TV munange ate bweto embeera bweri wano wenyini erugogo cricket obo tugera kwatogerako n'abantu abenjawulo era bagera babatubuulira bo betegese batya tugende wali ndowooze mpola mpola tubenga ate twogerako eri eggwanga. Yes, ndi n'omu ku bayimbi abasazewo okujja n'omunanga ate bawagire Acidic Vocals era agera kubanga ate atubuuzaako mugana ng'ogamba ndisere mugana nge kyekiriwo ate olunaku lw'enkyo tuli mu Acidic Vocals ndi musoga nange nati wizi mubadde mulowooza ndi muganda nange ndi musoga ndi surprise bulijjo manyi oli musajja muganda nedda ssebo ndi musoga era ekyangenda beerawo wano bayimbira akayimba kange ke bayita nva jinja yamani soko bakobere mu lusoga bakuwulire bulungi nze nva idinda abeeyo mu bakobere nze nva mu bagezi
mbayidinda fere tuli bakozi ate nga tukuze n'ebitonde yaman lati kino ekintu Acidic Vocals kyakoze okubeera nga ate munnange ajja mu Cricket Oval tuyinza okugamba nti waliyo abayimbi bangi nga bagitya gwe osuubira Abitex omulabamu ekyamakulu yasinziira ku ki? yasinziira ku talent ntera nnyo okugamba abantu nti no talent terimba osegeera ebyo byalingawo eddambo olina okuyimba emyaka 10 olyokoje right now abaana tulina music my brother Acidic Vocals has been there for a lesser time ne music we yeyogerera you understand so tekikwetagisa beera na nnyimba nnyingi okukola ekintu ekyakabi so era nkisuubiriza nti nno Acidic Vocals agenda kubeera wano enkya naffe tugenda beerawo era agenda kikuba kijjuze asinge n'abayimbi ababaddewo emyaka 2 kigenda kulekawo Busoga region kubanga abantu abasinga bagamba nti ebintu byafuuse region Reigi mwamulaba yajja n'akuba kati tugambe nti n'abasoga bagenda kuwagira musoga era be tuba tusuubira bokka oba tovimba nga tova Jinja oba tovimba nga tova Busoga kubanga njagala mbagambe teri region esinga Busoga kubeera talented radio yali Musoga Lati Wizi Musoga bangi bonna basoga era nga kwegamba bino bya bulijjo era Acidic Vocals agenda kikolanga kya bulijjo lati kankute tukyali nomunaye ku Lugogo Cricket Oval owagenda okubeera nga ate wabeera ekivulu ky'omukulu Lati Wizi nkyayogera n'abantu bangi ab'enjawulo naye kansooke ate nkutuuseeko omuntu omulala wano naye atubuuzeko muganda wange wangi sebo kiri kitya andi bulungi sina tabu vibe ngeri so high olwaleero tuli mu vibe ya kyali waffe Acidic Vocals kuba kyali waffe tulina omubeereramu Acidic tuwangadde naye mu ndongo y'e Busoga naffe kituwa amaanyi ng'agenda kuba Cricket Oval olunaku olw'enkya era kyenjagala ogamba abakyali abatulaba bali ku Baba TV olunaku olwaleero nti alina emitwalo 2 ordinary alina emitwalo 5 VIP ne tebo nengeddawo nga Abitex agamba nti tebo zigenda ziggwawo era nga n'ezimu kwezi ezisembyeyo Moses Grace balye ku yagiguze nyini bamulabiranga ddala oyo bamulabiranga ddala Bajinja South West constituency so Acidic alina music ndabya wabajeregerera bagamba mbu Acidic alina ennyimba 2 it is okay ne last chance naye tebamanya Acidic oyo fe tuwangadde naye mu Ava Music Production ejjinja era ekirooto eky'okuyimba ava Namutumba n'atusanga ejjinja music asinga obungi gwalina ate ye Musoga okitegeera kati abagamba mbu alina ennyimba 2 tebamumanyi okitegeera naye nga kyenjagala ogamba bannayuganda nti bajje bamubeerere mu kyali waffe naffe tugenda muwerekerako era njagala okunga bakyali baffe mu Ava family bavaniteira baland soja badizo evidence tibakyali bange mujje tubeerere mu kyali waffe mujje tumuwerekereko mukama muyamba akikuba akiguse because concert esooka kati nga Acidic bwazze erimu ebintu 2 either ekuwanika oba ekusuula so katulina kusaba mukama Katonda concert Acidic agiwanike kali ayesigale ng'ekyagenda mu maaso yaman webale nnyo muganda wange amina olina obugambo obusembayo bw'oyagala okugamba abalabi ba Baba TV abalabi ba Baba TV njagala bagamba nti nze Pokulumba Brazilian 10 mujje tukube entoli mujje tukube taliba mujje tukube zondi mu ngalo mujje tukube niwe ensonga mujje tukube oli wange Lugogo wano olunaku olw'enkya tugenda kubeera ffenna alright teri kulanga kulala nno munange tugamba nti lunaku lwankya lwokka ate omukulu Acidic Vocals abeere nga atuwa kye tuyinza okugamba nti ate ekintu abantu abasinga kye beesunze nsanze muganda wange omulala wano naye agenda kuba atubuuzaako muganda wange oli live ku Baba TV sooka obuuze ku batulaba ya balabi ba Baba TV musiibye mutya amanya gaffe nze Maxan Mr Fine Lines Maxan weetegese otya ku kivulu kya Acidic Vocals ekyolunaku olw'enkya nze neetegese nnyo naye abantu kiri nti abantu bo beetegese batya kubanga abayimbi package yonna weeri gye bagenda ofuna wabula kiri eri bo okujja mu bungi n'obutalekayo omuntu yenna naye nga buli kimu kyo kiri sedemu gye tuwagire muganda waffe Acidic Vocals keeka n'akaseera akatuufu naawe oli musajja Musoga nze siri Musoga naye ndi muganda w'Abasoga muganda w'Abasoga omanyi odduka obamu ati akatinitini kakati ekintu kino ekya Acidic Vocals kikuwa kifaananyi kinga ggwe kubanga abasinga babadde bamussa nnyo nga balaba muyimbi atandika butandisi nti era talina nnyimba zikola concert kikuwa kifaananyi ki kakati by the way ekifaananyi tebakiwanze nzekka wabula n'eri eggwanga lyonna nti tulekeraawo okunyooma abantu olw'okubanga tubalabye
wabula tulaba abantu batuba supporting ku lwaki kye basobola okutuwa okitegeera because wolaba music engeri gy'atambuddemu music wa Acidic Vocals okitegeera atambudde okusinga mu kiseera kyajjiddemu atambudde okusinga waba artist abanene bangi okitegeera so kati mu ngeri ng'eyo lwaki oba omunyooma okitegeera akabanga kazi tekategeeza nti tasobola kukola bisingako abamaze akabanga akanene okitegeera so just kino kibe kyakuyiga nti abantu ffenna tusobola okukola bye tuba tusobola okukola mu budde obutuufu ate nze sikiriza nti waliyo obudde obulala obukyamu nze nzikiriza nti kekana akaseera akatuufu keyandikoleddemu ekintu nga kino era nga weekiri nti tujje tumuwagire muganda waffe kye tuba tukola. Alright, gwatulaba ku Baba TV bwetyo no embeera nomunange bweri wano ku Lugogo Cricket Oval era tukyatambulira ddala kyolengere mabega ye stage bagamba nti sound yo bamuwanise dda era kugambye gwe gwabuzeewo naye nga olunaku olw'enkya kigenda kubeera nga tekitokota nga si kisaanikire abasajja bapanga stage obalaba bali so serious era nga beetegese bulungi nnyo tugenda kubeera still twogerako n'abantu abalala naye ng'ate tugudde ku mukulu gwe bayita Abitex omubede ategese Acidic Vocals agenda kubeera ayongera okukunga abantu okujja ku concert y'omwana waffe omusoga olunaku olw'enkya mukama wange ensanyusa okulaba kyogamba ndi ku live oli live ku Baba TV sawa zi kamala okweraba werabye nze ndi musajja mukadde atava ku map wano omaze okukulaba okay kati yongera okunge ku bantu bakaba bange mwenna ab'ebusoga Uganda yonna gye musinzira okulaba Baba TV mwebale kuwagira music weeka mwebale kuwagira music weeka mwebale kuwagira Acidic Vocals mwebale nnyo Baba TV sina kyeyinza kubagamba n'abaana beeka bwa buloga b'ebusoga n'abatali b'ebusoga mwenna muwagidde ekyammwe omwana bagambye ne Nigeria atandise okutrendinga wanje Acidic wansi yonna era mulina golodi essaawa zino ebusoga tulinayo Megadi tulinayo Malo tulinayo Nswengere tulinayo n'omwana ono bamitani erinnya erinta waliwo ne John Black waliyo John Black waliyo Rachel Magola waliyo kunsunansuna ekinsuti radio moze abo bonna materials ebusoga bonna zali golodi waliwo n'omwana omuto yeyitane voko erinnya erintawanya yani oleyimba akayimba kakabaka mwana omuto oyo yani silicon mwana mulungi waliyo ka flower galo waliyo n'omwana yayimbya akayimba waliyo ne voice Nance abaana bangi nnyo ennyimba tuzimanyi nnyo ndirakwate tunabakubategeera naye essaawa zino abasoga batandise okushininga mwebale nnyo Baba TV ne media zonna mwebale nnyo naye ng'enteekateeka tumaze ozijjako engalo wano ekifo kino kiraba bakiyita Lugogo Cricket Oval bw'oba nga toyimiridde tosobola kukolerawo abantu abasinga babadde bagamba nti omukulu Acidic Vocals ng'omwanguyidde kyanjawulo ki kye wamulabyemu kaakati nze manyi okusportinga sikiririza mu kubeera n'abayimbi banene manyi okuzimba omuntu ne mujja wansi ne muteekawo enjagala naye nyina omusanga ng'alina waali kati Acidic namusanga alina waali ng'atambula bulungi nnyo ate sikiririza nnyo nzikiriza nnyo mu new talents era omwana ono namulaba mu talenti neŋŋamba kati kamuteekemuko ate mwongere waggulu olwedde yali waggulu ne musosowaza yenkola entuufu naye nga esinga ekimufudde ow'amaanyi abawagizi ba TikTok aba TV ez'enjawulo radios ez'enjawulo mwenna tubeebaza TV z'omujinja mwenna ne radios z'omujinja Nabasa Busoga wanu zonna radio Baba radio mwenna mwebale nnyo benjogedde ne besoogedde temunyiigira naye mwebale promotinga music w'ebusoga ne music w'Uganda okutwaliza awamu. Omukulu Abitex waliwo ekintu ekibadde kitambula kye tuyinza okubuuza nti tulabye ennaku zino mu Uganda mutegeka ebivulu naye nga oluusi bikontana ne wabaayo ebivulu ebisukka mu kimu ku lunaku lwe lumu tekirina bwe kigenda ku affectingira industry kaakati essaawa zino n'ennyimba abayimbi abamu bentegeka jo nali mu concert y'enkudi concert eyali lipazo naye nga ekigambo ekituufu tetutegeka bintu bye twagala tutegeka abantu bebakola ki bye baagala essaawa zino mu Uganda mulimu abantu bangi nnyo abaagala music naddala bano e Kampala abantu bali mu millioni nga 15 ababeera mu bidongo essaawa zino abakadongo kamu Mudura ali wali Acidic ali wano abantu bajja kugenda buli muntu alina test ya music we kati essaawa zino music wange lwakuba nti nze mmalayo music yena naye nga music wange omusayi kadongo kamu n'eŋŋoma eŋŋanda
era bino bisibitegeka nti oba olusi mbyagala nnyo biteeka lwakuba nti ababyagala be bangi okiraba buli muntu alina kyayagala wali omuntu agamba nze njagala Mudra oli agamba njagala Chameleone njagala Bebe Cool njagala David Lutalo buli muntu ajja kugenda wayagala kakati endonge no mulinga abagifudde nti eri regional okusinzira ku bivulu bye mutegeka kati mukulu munno Bajjo yategekaani kuba kati mulabika mutandise okubeera nga musportinga okuva mu region Abajjo era betwogerera wano tali mu Buganda ali Sebeyi yagenza agenda kuteeka ekivulu ky'aba Sebeyi era ali eyo kuba twamukubye yiti ennaku zino kuba bw'otunuulira eyategeka omusoga waliwo yategeka omusoga n'akikuba ne kigenda waggulu era awo we najja idea ne ŋŋamba nyina okukola ki nange essaawa zino nyina okutegeka omusoga kuba abasoga be baddako bw'ova ku Baganda be basinga okuba n'abantu abangi essaawa zino abasoga be bakola ki awo ngenda okutunda mu basoga asobola okwetikka ekifaananyi kya busoga akalulu ne kagenda ewa Sidiki nga yaaliwo kati ebintu bya regional tosobola kukola ki era ogenda kulaba abalugwala ogenda kulaba abakiga ekyo kya regional kyo kizire kyasobola kudda mabega so tusubireyo okusportinga yate omuntu omulala omwaka saawa zino kuba kati Bajjo abalugwala abali bubi yabekutte nemba mulekera abasebeyi omanyi Bajjo avumbagira buli kimu omanyi profesa ayagala buli kimu kyonna kibe kikye kati ali Sebeyi nawulidde nti ali Sebeyi n'abalugwala bali mu kuboogereza kati be namugambye abatoolo bandekere baŋŋambye era wiiki ejja gyagenda kwegamba akwataganya buli kimu kale ekintu kya regional tetukyasobola kukijjawo era abasoga bonna abali eri bagamba tetujja kukkiriza musoga kuswalira Buganda omanyi Abaganda buli ggwanga lyonna ekifaananyi ekya concert eno nga bwetambudde kuba saawa zino kyemmanyi olwedde wategeddedde ebivaamu kuba abamu bagamba mbu omukulu wa Bitex abantu agenda batikka bajja jjinja abaleete buleesi bayingirire bwere kaakati abantu b'e Busoga bamanyi kye baagala baabanga kyabazinga yennyini nnyini yapositinze ku peegi ze omanyi Kabaka tamala googera buli wamu n'ateeka ku XA gye bayita Twitter n'ateeka ku Facebook kiba kitegeeza nti empologoma ewulugumye aba aduumidde buli musoga buli mukwano gwa musoga enteekateeka egenda kubeera nnungi nnyo tiketi gye ziri zonna zitambula bulungi nnyo naye ng'abasinga bajja kugulira ku mulyango siteegi tenaba kuggwa naye wetuukira ku ssaawa ng'emu ejja kuba emaze okuggwa era mujja kugiraba nga etambula ku mutimbagano siteegi ezimu ku kyasinze okubeereza ebbeeyi omwana okuva e Busoga kwagenda okukola ki kwagenda okuyimba enteekateeka egenda kubeera nnungi nnyo abawuba okukwata bano abantu abakwatakwata mu nsawo abeefuula abatapapa ne bakwata mu nsawo nabangaiddde bakomeredde abawuba nti basooka kuba abasinga bonna bonna ne balokoka manyi bwe wasanga omukyala nga yali malaaya bagenda mu bufumbo atereera kati bufuna omuntu nga yali mubbi omuteresa ne ssente osanga nga beziri aba yalokoka kati abawuba abamu baalimu engalo mu bivulu si bye by'okubba ku street mu bivulu byaffe naye olwokuba baali tebalina mulimu naye kati baafuna omulimu batereera be bali mu security kakati gwanyaganyaga akwata obusimu bw'abantu tozungira ku cricket oval olunaku olw'enkya security eri tight waaw alright era tukutadde mukama tukutadde gwatulaba ku Baba TV tugamba yoyo mukulu Abitex omuwulidde nno munange yali emabega w'ensonga zino eza Ndi Musoga concert stage ogirabye bulungi nnyo bakyayongerera ddala okubeera nga bagipanga naye gwe kumire ku Baba TV tugenda kubeera ne updates ezenjawulo no munange gwe just keep your tabs on Baba TV paka eri mu bank show tujja batukuwa live updates nga bwe bigenda maaso wano ku Lugogo Cricket Oval no munange nga ensonga oziraba abayimbi kyemanyi bangi bakyajja era tujja kubanga buli azze nga no munange ate tujja ne tukola ki ne tumukuleetera yes bonna abaliwo tujja kubeera nga ate tubakuleetera obeere nga oyongera okwogerezeganya nabo waliwo omulala gwe baagala ayogereko eri no munange eggwanga Uganda era kansoke mukuwe naye atubuuzeeko era no munange tumanye biki benyini nsanyiza okulaba mukwano kale ndi Musoga wa Kamuli oli Musoga yes. Sokobakobera muli muti abantu be Kamuli mwena tuli wano Lugogo Cricket Oval yes mwebale kujja kale mwebale kuidda mwebale kulaga Acidic Vocals mukwano tulina okulaga kubanga nze ninze promoter abakyala ninze vice president wa promoter Uganda ate nga ndi mukazi so ate ndi Musoga ekyo kyankize ino okubula wano so mwena Abasoga gye muli mbako abeeka muli abeiganga abebugiri abali mu Kampala mwena mwidde tubagira Acidic Vocal kubanga tulina olaga Obusoga nti buli walala nti buleire
kubanga baganda tibajja kuyidda kutuwagira ng'ate mmwe abasoga mutyaime waka so omuntu eido afune baasi afune taxi mwidde bayisaamu kaga tuyidde batuweera ate tuyidde bani transport atwizaayo kati ffe tukumanyi olwo atakumanyi amanyi ayogera naani soko atamanyi oyogera ne omukyala gwe bayita big events nga nze CEO wa big events n'abavulu kati oli mukuntwala ate ewantu gye mbadde sagala genda wategese omukulu ka miliyoni naye nga mwatuleeze nnyo kiki ate nga nze sirina meeza ziweddewo wangi tewali meeza awe mututwala kati we mwagala kubanga tiketi yali meetu kusigala ku miliyoni $14 tugisa ku mitwalo 2 kati ojja kusanga nti enkya so ino limits zaabwe tujja kuba tukomye okukkiriza abantu okugula tiketi nga kati ku Airtel tugaddewo tiketi zijjudde yes kati mukwano Acidic Vocals bamulabyemu kyama ki oli mukyala musoga naye twagala kumanya gw'osuubira Acidic Vocals kiki ekiri special kyalina ekyaleetedde omukulu Abitex okubanga amugamba alumbe cricket oval Acidic Vocal oyo gw'olaba ye bebe kamiliyoni b'enkya nti ate yeesimbye kamiliyoni we yali kitugamba nti omuntu osobola okuba engoma enkya oyinza okuba engoma ya leero ido watambula wakinirawo so Acidic Vocal music we mulungi ate the fact nti musoga tulina owagira obusoga yes alright webale mukwano kale gwalaba Baba TV of course ali ku Baba TV sawa zino yeyo embeera nga bweri tugenda kwongera okubeera nga ate tukuwa live updates wano wenyini we tuli ku Lugogo Cricket Oval just keep your tabs on Baba TV ateke tugende tukole ku sente za bakama baffe we shall be back yes don't go off